Ku ssomero lya Salama School for the Blind Mukono gibadde miranga na kwazirana nga sanduuko mbadde ebisigala by'abaana 11 abajjira muliro gwakwata essomero eryo zituusibwa era ziteereddwa mu weememu. Kati ndaba bulungi maama. Wabaddewo mmisa y'okusabira emyoyo gy'abaana bano ng'ekulembeddwamu Reverend Paul Sebitogo akiikidde omusumba essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza. Bamukisa abaafiira mu Mukama, bamukisa abaafiira mu Mukama. Mwelaba mwelaba bambi mumule mirembe mutambule mukitangala. Father Sebitogo avumiridde ekikolwa eky'ettemu ekyatuusibwa ku baana bano abatalina musango. Babadde innocent. Tetuyinza gamba nti abaana bano babadde balina ekibi, balina omusango gwe baakola, naye baafudde. Yeebazizza abazadde abasalawo okusomesa abaana okubafuula ab'omugaso wabula n'abasaba okuguma olw'ekyo ekyagwawo, okulaba nti beevaamu okufuula abo be batalabanga bantu naye ne bafuuka abantu ab'omugaso. Omukulu w'essomero lino Francis Kinubi asaasidde abazadde olw'ekyatuuka ku baana baabwe tekyali kigenderere. Agamba nti ekyakolebwa abantu ab'ettima era n'abakulimira okuva mu nsi eno nga babonaabona. Bw'aba nga yewe musi nga tekyavudde ku kirala kyonna, poliisi ye n'atubuulira n'ava eri n'ajja n'asaanyawo obulamu bwabwo nga bubadde bulina essuubi okutuuka ffena we twatuuka. Kibi nnyo. Eyakikoze yenna nze sijja kubeera nga father oba abapasita, ffe tujja kumukolimira, alifa awuunuuna, era abaana be n'abazzukulu ekikolimo ky'abaana bano abafudde kiribagoberera paka olunaku lwabwe olusembayo. Kinubi yeebazizza abantu bonna abafuba okulaba abataasa obulamu bw'abagenzi naddala abavuzi ba bodaboda abaabavuga okubatuusa ku ddwaliro era Aaron Ekisoga. Be bajja ne batandika okuddusa abaana mu ddwaliro n'okugenda ku poliisi okubuulira poliisi n'okuyita Herona Hospital okunona abaana baali bayidde. So abaana ba bodaboda mwena we muli bazira. Sarah Bukosi Kigoli kamisona abaliko obulemu okuva minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga yakiikiridde omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule eyo Ketira Malo asabye abazadde okukkiriza ekikula ky'omwana Katonda gw'abawadde era n'ennyamiro lw'ababasosola. You heard the children sing. They are saying even mothers denied them breastfeeding. What you heard the children sing is the reality. Even these adults who have been here, if we had time and we asked them to tell their story, many of you would shed tears. Omukungubazi omukulu abadde alina kuba minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataya Museveni ng'akiikiriddwa minisita omubeezi ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Muriku Kaduchu. Mu bubaka bwe asaasidde abazadde ne bannannyini ssomero okufiirwa abaana ng'ategeeza nga minisitule bwe yagenda okufuba okulaba ng'essomero lino liwagirwa okudda ku mutindo n'okuliwandiisa ng'eri ekisulo. And on behalf of my ministry, I want to commit our total support to ensure we put this school once again in the academic mode, to ensure we fully register this school as a boarding school as opposed to day school as currently it is. Ategeeza gavumenti bwewadde abayizi bakawonawo ensimbi akadde kamu kamu buli omu n'abazadde babagenza obukadde butaano. Those who have survived, they will be given 1 million each to replace the basic needs. Using this money, some of the personal effects have been purchased. Asoose kukwasa abaana baawonawo emifaliso ko ne keesi. Oluvannyuma minisita Kaduchu akwasizza abazadde essanduuko omubadde abaana baabwe
ne bbasa ya bukadde 5. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.